Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunyiriri lwaffe olw'olunaku olwaleero luva mu Zabbuli eya 2:7 era nga lugamba nti abamu beesiga amagaali, abalala ne beesiga embalaasi zaabwe, naye ffe twogera erinnya lya Mukama Katonda waffe. Omulabi wa TV eno 3 ABN, weesiga ki mu bulamu bwo? Kikyolaba nti kyamakulu nnyo oba ekisobola okukutaasa oba kyowulira nga kyeweenyumirizaamu? Ekintu kyonna kyeweenyumirizaamu kisobola okuggwaawo era butaliimu, naye erinnya lya Mukama Katonda waffe lyakutuwanguza okutuuka ku nkomerero. Wiiki eno nsaba ffenna obwesige bwaffe tubuteeke mu Katonda waffe. Ebintu byaffe byonna bye tulina, ayinza okuba emmotoka yo oba ennyumba yo, naye byonna butaliimu. Twesiga erinnya lya Mukama Katonda waffe kuba mwe muli obuwanguzi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omwagalwa owa 3 ABN TV, Mukama waffe yeebazibwe kubanga nate weekuumidde ku TV yaffe eŋŋanzi. Tuli basanyufu nnyo okubeera wamu naawe ku nsulo ey'enkya. Ekyamazima mukisa munene ffe okubeera naawe ng'otulaba. Okoze okusalawo okulungi n'olondawo TV eno. Nkakasa togenda kwejjusa. Nga bulijjo ne leero Mukama atuwadde omukisa. Era nga nze ali ku lutimbe lwo si mulala yenze omuweereza wa njiri ya Kristo omukadde Ssemwanga Leonard. Mpeereza okuva Makerere SDA Church Nankulabye, era nga ekkanisa eyo ekulemberwa ettwale ery'e Makerere mu settings y'ekkanisa ye Makerere District. Kale ndi musanyufu nange okufuna omukisa okuweereza maaso go. Bassebo ne bannyabo abampuliriza era abandaba, Mukama waffe yeebazibwe. Ne leero tulina ekyokuyiga kyotasaana kusubwa. Nakyaddeko omuto ogamba nti kyekubiira omukakafu. Abange kyekubiira omukakafu. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Mukama oli mulungi, osaanidde okusinzibwa ennaku zonna. Tukwebaza kubanga nate otuwaddeyo omukisa omulala bw'obukeesezza nga tuli balamu. Ate n'otuwa omukisa omulala okwongera okujja mu maaso go okuyigako. Kyenvudde nkwegayirira, teekateeka ebirowoozo by'abaddu bo n'abazaana bo abatulaba. Ebigambo bino bigenda okwogerwa bigwe ku ttaka eggimu, kabala emitima gyabwe. Weewaawo nange agenda okwogera, neme okwogera ebyange naye njogere ebyo byennyini by'oyagala abaddu bo n'abazaana bo bategeere. Ffenna bituteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Bassebo ne bannyabo, ekyokuyiga kigambye kyekubiira omukakafu. Abantu bangi bagezezzaako okubeera ne kyekubiira waabwe nga ddala bamuyimirizaawo ng'amazima.
nze nategerera nti ensi si nnyangu be bakyala bali bakayanira omwana naye twebaza Katonda nti ddala yawa Kabaka Sulemaani amagezi. Abakyala baali babiri mu Bayibuli muno bayina omwana naye ng'omwana buli omu agamba nti waani wuwe. Kabaka Sulemaani n'aba nga atabuddwa naye temwerabira Katonda bwe yawa omukisa Kabaka Sulemaani okusaba yasaba magezi naye njagala okutegeeza Kabaka Sulemaani Katonda yamuwa amagezi. Abakyala bano bwe yalaba buli omu alemeddeko n'agamba kati ngenda kukola ntya. Oli omukyala agamba omwana wuwe n'oli agamba naye wuwe kati waani? Njagala okutegeeza Kabaka yayimirira ku magulu go abiri. Kaakati bwe muba mugambe nti no omwana mwenna wammwe nsazeewo kino n'alyoka akatyemula n'agamba atya kaakati omwana ono ngenda kumusalamu bibiri buli omu atwaleko kitundu n'ono atwaleko kitundu nja kubasisaze mazima. Okwo kwali kusalawo kwa magezi. Bwe yamala okufulumya statement eyo nannyini mwana yafulumya statement egamba Kabaka omwana wange tomusalamu muwe mulekedde oli. Sulemaani kasa yawulira omukyalo ono kyokka oli omulala yagamba ye Kabaka osaze bulungi buli omu musalemu nze ntwale ekitundu nange ntwale ekitundu. Kabaka yategeererawo n'agamba omukyalo ono agambye nti nno tosala mwana wange mulekedde oli n'ategeera nga yali nannyini mwana. Basebo ne bannyabo olwaliro abantu bangi bali mu makomera naye nga tebalina kye bazza naye ng'ekyabatuuseeyo si kirala kye bayita kyekubiira omukakafu. Tambula nange mu Luka essuula 23 olunyiriri olwa 21 ayogera ebigambo bino. Luka essuula 23 olunyiriri lwa 21 tulyoke tulabe kyekubiira omukakafu. Ogenda kumwewuunya naawe. Olunyiriri olwa 21 agamba Luka 23 olunyiriri olwa 21 ayogera bw'ati ng'agamba atya ng'agamba nti naye bo ne boogerera waggulu nga bagamba nti mukomerere. Basebo ne bannyabo waliwo ebigambo ebyayogerwa ku Mukama waffe nga bagamba tumukole tutya mukomerere naye nga gwe bakomerera. Basebo ne bannyabo Yesu yali talina kintu kyonna kyakoze. Kabaka yali yabuuza singa oba osomye waggulu eri Piraato nga abuuza nze mbateere Balaba oba mbaleere Yesu. Agamba nedda ffe tuteere Balaba Yesu Kristo mukole ki mukomerere. Naye okusalawo kw'abantu basebo ne bannyabo kwali kwa kyekubiira. Olwaliro naawe oyinza okuba olina kyekubiiraawo mu bulamu bw'ensi eno. Tusisinkanye ebisoomooza ng'olina embeera gy'oyitamu naye ng'ekyagikutuusaamu kyekubiira wansi eno. Oyinza okubanga ddala omulimu gw'okola si gwe wandibadde okola naye olw'okubanga abantu balina okuwa omulimu ogugwo balina kyekubiira gwe ayitamu naye ne bateekawo omulala. Oyo kyekubiira omukakafu. Bw'obanga togenderedde mu nsi eno era abantu bangi bagenda kuzikira olw'obutamanya kyekubiira ali mu nsi muno. Waliwo ebigambo bye njagala owulirize. Omusajja yatuuka ewaka okukizuula ng'omukazi bamukozeeko obulumbaganyi obukambwe era n'akiddiŋŋana emirundi n'emirundi kwe kumuggulako emisango emikambwe ng'agiggula ku mukozi gwe yaseka ewaka kubanga mukazi we baali bamukozeeko obulumbaganyi. Naye agenda okutuuka ku lesitolanti yategeeza nti yali akyadde ku olwo era nti yali alabye omusajja mu kiro. Omwami eyali alumirizibwa nti yakola obulumbaganyi obwo yalina emmere ebuguma
poliisi we yatuukira ewakaawe. Naye agamba nti tewaaliwo mujulizi ku musango guno, kyokka ng'omusajja ono yalina okufuubaana okunnyonnyola okwetaasa ku kibonerezo ekyo kye baali bamugambye nti bagenda muteekako ku kibonerezo kya myaka 16 olw'omusango gw'atazza, nga tagezangako yadde okuguzza nga n'obujulizi bwennyini tebuliiwo. Omusajja omulala oluvannyuma yayatula nti yali yakola obulumbaganyi, naye ng'omusajja talina kye yakola. Era agamba nti ffenna tuyinza okukosebwa kyekubiira omukakafu. Oyinza okukeekanga nga naawe wali owaayirizibwako, naye ne waveerawo ddala omusajja oba omukazi n'alagira ddala nga kyannyonnyola ge mazima naye nga bulimba obwenkomeredde. Oyo gwe bayita kyekubiira omukakafu. Basibu ne bajja bwe waliwo omuntu asobola okwogera eby'obulimba nga talinamu yadde akamwenyumwenyu ku matama, ng'olabira ddala ng'akakasa ensonga ey'amazima naye ng'ekyamazima bulimba bwereere. Njagala okutegeeza muganda, ffenna tuyinza okukosebwa embeera bwetyo. Abantu abalina endowooza ezawagamira mu bo okuva emabega bataputa obujulizi mu ngeri ey'okunyweza bo kye balowooza. Abantu bangi asobola okuba ng'alina kyakuyinako, ng'akuyinako akakuku n'ogenda okwekanga nga ye kennyini anyweza obulimba naye ng'abulaba alowooza mazima. Oyo kye bayita kyekubiira. Sooka weebuuze, abantu okugambira ddala nti Yesu mukomerere ddala yali akoze eki? Ng'abantu abamu yabeerako nabo, ng'anyumyamu nabo, nga n'abamu yalaba Yesu yawonyanga abalwadde nga balaba. Yesu n'abeerako nabo nga balaba. Naye baamugamba bakole batya? Bamukomere nga n'obujulizi babulina obw'obulimba. Eyo yensi gye tulimu. Njagala okutegeeza muganda wange, kino kituuka ne mu nsonga ez'okukkiriza gye tulaga ensi egenda kusisinkana nga eri matigga. Bantu bagende batuweeyo lwakubanga tukkiriza mazima. Gw'atannaba kutereeza kukkiriza kwo gye tulaga si byangu. Ate noweewuunya embeewuunya, abamu balowooza nti bajja kutereera nga batuuse mu kiseera ekyo kyennyini. Tojja kusobola kuyimirira mu biseera bya nnamba eyo gy'olowooza 666 olowooze nti onoobeera mulungi nnyo. Nedda, obutuukirivu bwo olina kubutandika kati, yadde nga banaakusaliriza bakusalirize naye nga ggwe oli ku kituufu. Omuntu bw'abeera ayagala okukkiriza nti abantu omuntu ye bw'aba ayagala okukkiriza nti abantu beeyubula bweyubuzi, oyinza okumulaga nti Bayibuli y'amazima, kyokkeera obujulizi obwo n'abugaana. Waliwo kitegeddeko nti abantu abamu bakkiriza nti ffe tweyubula bweyubuzi, gye bayita evolution, nti twava mu nkobe ne tukutukako omukira ne tutandika okutambula ne tutengerera. Bannasayansi bangi balina theories bwe zityo. Naye njagala okutegeeza, Katonda yakwata na ngalo ze gwe nange n'atukola. Naye oyinza okugezaako okuleeta amazima ago, abasajja ne bagagaana. Naye oli n'ayimirizaawo obulimba bwe, ate abantu bangi ne bamugoberera. Ye njogere ku ki? Njogere ku Sande. Omuntu nga yazze wano n'anyweza Sande n'akulaga gwe kyogamba Katonda ayinza okuleka abantu bonna abasinza ku lunaku olw'Essande n'atuwala mmwe ab'olubatu abasinza ku lunaku olw'omukaaga baliyitana lwa mukaaga. Saturday terubeerangako lwa mukaaga. Kitegeera okuva ne leero Saturday it is the 7th day of the week. Period. Naye abantu bangi balina obujulizi obwakyekubiira ku lunaku olwo lwa Sande nga balowooza lwa 7 ne baleka obujulizi obw'amazima obukakasa nti Saturday lunaku lwa 7. Olina okwetegereza nti olwaleero waliwo kyekubiira omukakafu ng'abantu gwe baagala. Okyegere mukwano, bw'onoolemwa okukitegeera ojja kwekanga nga naawe
weesudde mu nsasage. Singa otunuulira waliwo obukakafu obwa saayansi ku butonzi buyinza okugaanibwa nga saayansi omubi. Singa ojjayo obutonzi, wiiki ey'obutonzi, ne munnassaayansi n'adda wali, oyinza okwetegereza ng'abantu bangi bagoberedde saayansi ng'obukakafu bwa Katonda nga ye mutonzi, ng'era obutonzi bwe yabukola mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula, bangi ne babugaana. Naye ng'oli ayimirizzaawo ekya saayansi, naye ng'obukakafu bwe obwakyekubiira bangi kwe batambulidde. Ensi weeri. Omuntu atakkiriza nti eriyo Katonda ayinza okulaba enjuba ng'egolooba, oba okulaba omusana oba okulaba omwana ng'akula mu lubuto n'akinyoola nga engeri ebintu gye bitabaawo. Okimanyi ti omuntu ayinza okujja amaaso ge ku Katonda eyataddewo enjuba kubanga bukeera ku makya neevaayo, ekiseera ne kituuka neegwayo. Wali okitegeddeko nti omwana akulira mu lubuto lwa nnyina gabeera magumba, naye n'akulira mu yo. Kati munnassaayansi ayinza okunyoola ekintu ekyo n'agamba nedda omwana abeerawo bubeezi, tewaliwo Katonda. Era abantu bangi ne batambula na theory eya saayansi. Weewaawo nga tewali yandyetantadde kukkiriza nti kompyuta yeekola. Era bangi ku bantu abakkiriza nti obutofaali bw'omuntu n'omuntu omulamba byabaawo bwe bityo. Era abantu bangi balowooza obutofaali obwo bukola omuntu bubaawo bubi naye nga si Katonda. Oyo gwe bayita kyekubiira omukakafu. Tegede mukwano, Katonda yandikwagalizza okugezaako okugaziyaako ku bwongo obwo. Ssebo naawe nnyabo ampuliriza era ndaba. Yesu bwe yali awozesebwa, waaliwo abantu ekibiina ekinene abaali bamanyi nti Yesu awonyezza abalwadde n'azuukiza ku bafu, naye nga n'abalema batambula ate nga boogerera waggulu. Naye njagala okubategeeza, baayogera waggulu ne bagamba nti akole ki? Akomererwe. Oyo Yesu gwe baali bagamba nti akomererwe, wulira, yakolako mu mazzi n'abajjiramu omwenge abali ku mbaga Kaana. Oyo baamugamba akole atya? Akomererwe. Basobole banne, oyo Yesu gwe baagamba okukomerera yakola emigaati 5 ebyennyanja 2 n'emigaati 5 n'agabula abantu abaali abayala, ne balya ne babwegera, n'ebibbo 12 ebyobukunkumuka nabyo ne bisigalawo. Oyo gwe bagamba akole ki? Akomererwe. Yakamula omubisi nakinywezezza, ne banywa ng'agujja mu mazzi. Abange, oyo gwe bagamba okukomerera. Naye ng'ekimukomereza kiki? Lw'okubanga yakola ebituufu. Buli kye yakolanga nga bagezaako okumunoonyaako obujulizi obwakyekubiira obukakafu. Kyekubiira omukakafu omulaba. So muganda ne mwanjaza mpuliriza era ndaba ky'olina okutegeera ebyo nga bikutuuseeko, tegeera nti tebisookedde ku ggwe. Bwe biba nga byali ku Mukama waffe gwe wakkiriza, nange gwe nakkiriza, ate nzaani gwani? Kati bwe bikujjiranga, nyweza Yesu Kristo gwe wakkiriza, ajja kuwanguza. Olw'okubanga naye byonna byamutuukako ne bamuwaayiriza, naye n'asigala ng'anywedde ku kitaawe. Yakola statement gye neewuunya n'olwaleero. Yagamba nti kitange, bwe kiba kiyinzika ekikompe kino kinveeko, singa nze bwe njagala naye kikolebwe nga gwe bw'oyagala. Basebo ne bannyabo, nsaba ng'embeera ekujjidde. Jjukira tuli mu nsi ya kibi. Bwe tuba twogera ku bintu nga bino tolowooza nti biri bunaayira. Kituufu oyinza okuba okyabiwulira buwulizi wala, naye nkya biyinza okutuukirira. Nga gwe atuukiddwako kyekubiira omukakafu, onoosobola okuyimirirawo. Oba onoogamba Abakristaayo kye bankoze, amazima ngalesaawo. Abakristaayo ayinza kubeera na Mukristaayo munno gwe musaba mu kkanisa emu, ayinza nakuba mukadde.
naye n'akulumiriza mu bujulizi nga ddala bwakyekubira nga bwa bulimba nga tebiriiyo. N'ofiirwa ebintu bye byonna. Njagala okutegeeza bwe bikubeerangako toggwanga mu ssuubi. Tegeera yatugamba nti omuddu tasinga mukama we. Bwe biba nga byatuuka ku mukama waffe Yesu Kristo, nkukakasa nti naawe bijja kutuukako, nange bisobola okuntuukako. Oyinza n'okuba nga wondabira kaakati by'olimu, ng'era olabira dda nti buno obubaka bubwo, gwolooza nategedde nti nno by'olimu. Katonda alina kyakutegeeza. Tyogenda kusisinkana kyekubiira omukakafu, naye ne bwakujjira tomagamaga. Tunuulira oyo gwe wakkiriza, njagala okutegeeza ajja kuwanguza. Abantu basaavinze ebibonerezo mu makomera naye nga tebalina musango gwe bazza. Abantu bafiiriddwa emirimu naye nga baabawaayiriza. Njagala okutegeeza tuli mu nsi abantu bangi bagezaako kwagala balimba okusinga aboogera amazima. Ngezaako kuki okulabula abaana bange abawala. Emirundi mingi abaana baffe abo abawala bafuna okusoomooza okwawula ku muntu omutuufu n'omukyamu, naddala nga bali mu status ey'okufumbirwa. Omulenzi ayinza okujja nga bambi ayogera mazima, bambi akasente tekannawera naye nga mwesigwa, naye omuyaye n'ava gy'ava n'atabbira omuwala nga buli kimu kyamugamba amulimba bulimbi, naye ogenda okulaba ng'omuwala aleseewo omutuufu n'agenda n'omuyaye, naye nga byonna byamugambye kyekubira wa mukakafu. Kiki eŋŋamba muganda ne mwanzi ampuliriza? Abo ebyo byonna bisuubire. Tekiri ku bawala bokka, n'abalenzi bambi nabo batomera. N'alekawo omuwala omutuufu n'atomera omuwala embaki. N'emirimu bwe gityo. Naye tuyinza kubisomoka tutya bwe tutegeera nti ebyo bye tulimu oba bye tunaabeeramu tebisookedde ku ffe, ne Yesu Kristo gwe twakkiriza yabirimu owali obuwanguzi bwaffe. Njagala okutegeeza ensonga endala, singa oba weetegereza ekyo kyokka nga mu kaseera ako bakayanira omusaayi gwe, kubanga baayagala okukkiriza ekyo kye baagala bakkirize. Abantu bagezaako okukayanya omusaayi gwa Yesu Kristo guyiike olw'okubanga bo baali balina kye baagala kituukirizibwe. N'olw'ensonga eyo kya mugaso okulowooza okusoma Bayibuli n'okwegendereza ekyo kyegamba. Mukama waffe yeebazibwe. Kyova olaba nze ŋŋamba neebaza Katonda olw'ekkanisa eno ya Seventh Day Adventist tuyimiriddewo ku kigambo kya Katonda kyonna ate kyokka. Era kiyinza okuyamba okutambulira mu nsi eno erimu kyekubira omukakafu, obuwonero bwaffe bwokka kwe kunywerera mu kigambo kya Katonda mwokka mwe tulina obuwonero. Bw'okikola otyo owa Katonda omwaganya okukukulemberamu nga bw'ayagala mu nteekateeka gy'alina eri obulamu bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okutegeeza muganda ne mwanyaza ampuliriza nti bw'onooganya otambulire mu kigambo kya Katonda oba owadde omwaganya Katonda atambule naawe, yonna gy'anaakutwala. Byonna ne binaabeerawo olw'okubanga weekwasizza oyo Katonda ataggwaawo, ogenda okulaba buli kimu nga kitambula. Saba Mukama Katonda akumpeera omukisa muganda ne mwannyinaze. Era nkwebaza olw'okubanga osazeewo okubeera naffe mu pulogulaamu eno etandika olunaku n'okwogerako ne Katonda waffe mu ngeri y'enjawulo, eyo gye bayita ensulo ey'ekyenkya. Ensulo y'enkya kitegeeza y'ensulo kwe tunywa. Mukama akumpeera omukisa ng'otandika okwerinda kyekubira omukakafu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Mukama oli mulungi kubanga nate otuwaddeyo omukisa omulala. Nzikiriza ddala tolina ky'olikola okusooka ng'olabudde abaddu bo n'abazaana bo. Abaddu bo n'abazaana bo abandaba
bangi besinkanye nga bali mu kyekubiira, babawaayiriza, bawaayirizibwa, n'abamu balekebwawo naye nga bulimba bwereere bwe babalesaawo. Abamu balina emirimu nga tegyali gyabwe. Kyenvudde nkwegayirira Mukama, bwabeerawo omuntu oyo yenna yalina kyekubiira gwe yakola ku munne naye nga alabye ebigambo bino, nsaba yeetonde mu maaso go omusonyiwe. Naye wabeerawo n'omuntu gwe baakikola baamuwaayiriza, eyamuwaayiriza amusonyiwe kubanga naye yakikola yalemerwa nga muntu. Naye ffenna tuyigirize Mukama okwewalanga kyekubiira omukakafu, tutambulenga twesize erinnya lyo nga tuyisa wakati ekigambo eky'amazima. Nyongera okuteeka abaddu bo n'abazaana Omukama abadde mu kyokuyiga kino, tambula nabo. Yimira nabo abagenda okutambula engendo empanvu n'ennyimpi, Mukama tambula nabo. Omulabe Setaani nga yeewera okubaleetera obubenje obw'enjawulo, golola omukono gwo era ekisa kyo n'okwagalako kibamale. Omwagalwa Yesu, abaddu bo n'abazaana balina enteekateeka nnyingi, naye Mukama bateekateeka naye gwatuukiriza. Era kyenva nkwegayirira Mukama, tuukiriza enteekateeka zaabwe ng'okwagala kwe bwe kuli. Kyenva nsaba omukisa gwa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku buli muddu wo n'omuzaana wo abaddewo mu by'okuyiga bino, era ndabye leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe, mbakulisizaayo nnyo nate ku nsulo ey'enkya. Nyongera okutwala omukisa guno okubajjukiza waliwo enteekateeka egenda okujja ng'ennaku z'omwezi, etandika ng'ennaku 12 omwezi guno gwennyini neekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 26. Togisubwa. Omusajja wa Katonda, omusumba waffe, omusumba ayitibwa Sebagala Ivan Samuel agenda kubanga alina obubaka bwakutuusaako ku TV yaffe eno. Tosubwa. Teekateeka okubeerawo, toteekateeka okubulawo. Mukama akuwa omukisa ng'olindirira enjiri eyo egenda okutandika ennaku z'omwezi 12 okuviira ddala ku ssaawa 6 ogw'emisana tubeerawo ne ssaawa 3 ez'ekiro. Mukama akuwa omukisa ng'olindirira enteekateeka eyo. Mukama akumpeera omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.